Yoswa essuula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Adonizedeki kabaka w'e Yerusaalemi bwe yawulira Yoswa bwe yamenya Ayi n'akizikiririza ddala nti bwe yakola Yeriko ne kabaka waamu, bw'atyo bwe yakola Ayi ne kabaka waamu, era ng'ab'omu Gibyoni baalagaana emirembe n'Abayisirayiri era nga bali mu bo, ne balyoka batya nnyo kubanga Gibyoni kyali kibuga kinene n'ebibuga bya bakabaka bwe byali, era kubanga kyali kisinga Ayi obunene, n'abantu baayo bonna bazira. Adonizedeki kabaka wa Yerusaalemi kye yava atuma Eriko kabaka w'e Kebbulooni, n'eri Piramu kabaka w'e Yalamusi, n'eri Yafiya kabaka w'e Lakisi, n'eri Debiri kabaka w'e Eguloni, ng'ayogera nti, mulinnye gye ndi mu mbeere tukube Gibyoni kubanga baalagaana emirembe ne Yoswa n'abaana ba Isirayiri. Awo bakabaka abataano ab'Abamoli, kabaka w'e Yerusaalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni ne bakuŋŋaanira wamu ne balinnya, bo n'eggye lyabwe lyonna ne basimba olusiisira mu Gibyoni, n'ab'e Gibyoni ne batumira Yoswa ku lusiisira ku Girugaali nga boogera nti, toddiriza mukono gwo ku baddu bo, olinnye gye tuli mangu, otuwonye, otubeere, kubanga bakabaka bonna ab'Abamoli abatuula ku nsi ey'ensozi bakuŋŋaanidde ku ffe. Awo Yoswa n'ava mu Girugaali n'alinnya, ye n'abalwanyi bonna awamu naye, n'abazira bonna ab'amaanyi. Mukama n'agamba Yoswa nti, tobatya kubanga mbakuwadde mu mukono gwo, tewabe muntu mu bba anayimirira mu maaso go. Awo Yoswa n'abajjirira mangu nga tebamanyi, kubanga yava Girugaali n'alinnya ekiro n'akeesa obudde. Mukama n'abaswaza mu maaso ga Isirayiri, n'abattira ddala bangi mu Gibyoni, n'abagoba mu kkubo eririnnya Besukolooni, n'abakuba okubatuusa ku Azeka ne ku Makeda. Awo bwe badduka mu maaso ga Isirayiri ne baserengeta e Besukolooni, Mukama n'asuula amayinja amanene nga gava mu ggulu n'abakuba mu Azeka. Ne bafa, abaafa amayinja ag'omuzira ne basinga bali abaana ba Isirayiri be batta n'ekitala. Awo Yoswa n'agamba Mukama ku lunaku Mukama lwe yawaayo Abamoli mu maaso g'abaana ba Isirayiri, n'ayogera mu maaso ga Isirayiri nti, enjuba yimirira ggwe ku Gibyoni, naawe omwezi mu kiwonvu Ayalooni. Enjuba n'eyimirira, omwezi ne gulinda, okutuusa eggwanga lye lyamala okuwala n'eggwanga ku balabe bwabwe. Ekyo tekyawandiikibwa mu kitabo kya Yasali? Enjuba n'erinda wakati mu ggulu n'eteyanguwa kugwanga olunaku olulamba. So tewali lunaku olwenkana oba olwalusooka oba olw'oluvannyuma olwa Mukama okuwulira eddoboozi ly'omuntu, kubanga Mukama yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali. Ne bakabaka abo abataano ne badduka ne beekweka mu mpuku mu Makeda. Ne babuulira Yoswa nti, bakabaka abataano tubalabye nga beekwese mu mpuku mu Makeda. Yoswa n'ayogera nti, muyiringise amayinja amanene mu mulyango gw'empuku, mugiteekeko abantu babakuume. Naye mmwe temulinda, mugoberere abalabe bammwe, mubakuba ab'ennyuma mu bo. Temubaganya kuyingira mu bibuga byabwe, kubanga Mukama Katonda wammwe ababawadde mu mukono gwammwe. Awo Yoswa n'abaana ba Isirayiri bwe baamalira ddala okutta abantu abangi ennyo, ne baggwerawo ddala, n'abasigalawo mu bo ne bayingira mu bibuga ebiriko ebigo. Abantu bonna ne balyoka bakomawo mu lusiisira eri Yoswa mu Makeda n'emirembe. Tewali muntu eyagezaako okwongera okuvuma n'omu ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'alyoka ayogera nti, mugguleewo omulyango gw'empuku, muggyeemu bakabaka bali abataano mu mpuku. Ne bakola bwe batyo, ne baggyamu bakabaka bali abataano mu mpuku ne babamuleetera, kabaka w'e Yerusaalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni. Awo bwe baggyamu bakabaka bali ne babaleetera Yoswa, Yoswa n'ayita abasajja bonna aba Isirayiri,
n'agamba abaami abalwanyi abagenda naye nti, mujje musse ebigere byammwe mu bulago bwa bakabaka bano. ne bajja ne bassa ebigere byabwe mu bulago bwabwe. Yoswa n'abagamba nti, temutya so temukankana, muddeemu amaanyi, mugume emyoyo, kubanga Mukama bw'alibakola bw'ati abalabe bammwe bonna be mulirwana nabo. Oluvannyuma Yoswa n'abafumita, n'abatta, n'abawanika ku miti 5, ne bawanikibwa ku miti okutuusa olw'eggulo. Awo enjuba bwe yali egwa, Yoswa n'alagira, ne babajja ku miti, ne babasuula mu mpuku mwe baali beekwese, ne bateeka amayinja amanene mu mulyango gw'empuku ne kaakano. Yoswa n'amenya Makkeda ku lunaku olwo, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala, ne kabaka waamu n'abazikiririza ddala n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu. N'akola kabaka w'e Makkeda nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Makkeda n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Libuna, ne balwana n'ab'e Libuna. Mukama nakyo n'akiwaayo ne kabaka waamu mu mukono gwa Isirayiri, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala, n'emyoyo gyonna egyalimu n'atasigazaamu n'omu, n'akola kabaka waamu nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Libuna n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Lakisi, n'akisimbako olusiisira, n'akirwanyisa. Mukama n'akiwaayo Lakisi mu mukono gwa Isirayiri, n'akimenya ku lunaku olwokubiri, n'akitta n'obwogi bw'ekitala, n'emyoyo gyonna egyalimu nga byonna bye yakola Libuna. Kolamu kabaka w'e Gezeri n'alyoka alinnye okuyamba Lakisi. Yoswa n'amukuba n'abantu be, n'atasigazaako n'omu. Yoswa n'ava mu Lakisi n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Guloni, ne bakisimbako olusiisira, ne bakirwanyisa. Ne bakimenya ku lunaku olwo, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala, n'emyoyo gyonna egyalimu n'agizikiririza ddala ku lunaku olwo, nga byonna bye yakola Lakisi. Yoswa n'ava mu Eguloni n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Kebbulooni, ne bakirwanyisa. Ne bakimenya ne bakitta n'obwogi bw'ekitala, ne kabaka waamu, n'ebibuga byakyo byonna, n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu, nga byonna bye yakola Eguloni, naye n'akisikiririza ddala n'emyoyo gyonna egyalimu. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Debiri, n'akirwanyisa, n'akimenya ne kabaka waamu, n'ebibuga byakyo byonna, ne babitta n'obwogi bw'ekitala, ne bazikiririza ddala emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu, nga bwe yakola Kebbulooni, bwe yakola bw'atyo Debiri ne kabaka waamu, era nga bwe yakola Libuna ne kabaka waamu. Bw'atyo Yoswa bwe yakuba ensi yonna, ensi y'ensozi, n'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ensenyi, n'ebiwonvu, ne bakabaka baamu bonna, n'atasigazaako n'omu, naye n'azikiririza ddala bonna abassa omukka, nga Mukama Katonda wa Isirayiri bwe yalagira. Yoswa n'abakuba okuva e Kadesubaneeya okutuuka ku Gaza, n'ensi yonna eya Goseni okutuuka ku Gibyoni. Ne bakabaka abo bonna n'ensi yaabwe bonna n'abamenya omulundi gumu, kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye ku lusiisira mu Girugaali.